Yes mukasi akantu olekedde kyatweseewo olwaleero tugenda kwolekera pulogulaamu eŋŋanzi weewunyisa omwagalwawo oba surprise your loved one ng'ekutuusibwako n'abakyala b'omukwano opushifa nakawombe njagala wekanye yiyo gyetooloole bannange mwebale yeebale abantu mu nsi bakyaliyo Mwajuma naye muli lwokolera abantu ebirungi ojjukira byebino wallahi byebino yiyo tokose motoka bitambula atagenda ttambula leka kidinnyako nnyo edda mukwano sife emmotoka zembadde nvuga bulijjo ziri bweziti. Okay mikwano abalungi abatulaba tuyingiddewo era tuli mu program weewunyisa omwagalwawo surprise your loved one Hope Shifa ng'emanya nga bulijjo tutwala surprise eri omulungi Hajat Mwajuma bannange okwagalwa kuno bannange tugenda kugaba kapyata agenda vuga kanamba iye era we mutulabira wano mulowooza nno wala nno gye tulaga katukwate wano emunyonyo tusange emmotoka awo weepaakinze tweyongereyo tutwale surprise eri omulungi era nga bannange Hajat Mwajuma just know you're loved. Tusoose wano mu maaso omukyala n'agamba mugende mugule kawundo kanamba Harrier kawundo bambi Scovia in America. N'agamba Shifa nja kubuulira sitole yange ng'otuuseeyo ekirabo nkifunidde driver mundeke nkifunidde akivuga akituusa akipaakinga okumpi n'ewaka nze munnaayo ndeka ne shero yiri waŋŋambi naye nga mubeereeko bannange ekirabo kinyirira we bati kawundo kinyirira naye nga mbajjukiza nti Hypex Studios bali Busaabala Road awo enajja nange vitizi yange mbireeta mu bitimbi vitizi naawe oyagala ogule vitizi ogitimbe wow waliwo ali muto wano olw'ekkubo halo emabega w'ebicupa wennyini waliwo n'abalinga naye nga mikwano mbajjukiza temwerabira Hypex Studios bali Busaabala Road najja nankumbi ku Cobbins Motel. By the way Hypex bali ku luno oluguudo kwe tuzze bali Busaabala Road bo todda buzzi wali gye bali eyo kumpi awo naye nga tuyingiddewo era nga ba Hypex obasanga ku 0754 192434 oba ne basanga ku 0789 343802 beba Hypex Studios era bwetyo nga tukonkona ate kambalekere Bunga Comfy Homes. Some places are simply where you stay, but some places are where you truly arrive. A space designed for comfort, where every detail welcomes you. A place where style meets warmth, and every moment feels effortless.
The perfect journey is not only about where you go, it's about where you stay. Welcome to comfort, welcome to elegance, welcome to Bunga Comfy Homes. Now proudly listed on Airbnb, ready to welcome guests from around the world. For reservations and inquiries, contact us on +256 772 461 976 or +256 701 260 881 or +16 175 952 751. Bunga Comfy Homes. Your home, away from home. Book your stay today. Obugalo bwange tebulina kukola ebyo. Engalo zange bulabe, just look at them. Naawe osobola okitegeera. Jabaleko sebo. Kale tunoonyaako okwajati gyali. Ajati na Radda. Tumwagalako. Naye tuleese surprise. Ali munda. Tosayiya bw'omufulumya. Wandi labayo. Ali kumpi. Anti bwe nyingira munda wabeera wazikivu. Katosa kuyiya bw'omundeeterako wali kabalaza. Kale ne tubeera nga wabweru ekitangaala kuba obudde bukutte bwe tuyingiramu. Mugamba ati balina kamera. Jukira bya surprise. Just ogenda mu hawa muli ogenda mu yiyote. Bani takubuze bani. Kiye. Kale katugende. Banange surprise. Katulendera wano. Wano kubanga bwe tuyingira ate yes okay tulindire wano eno twewakaliwo ogenye nonga twewakakeeka nenkanonyawo aleme tutuukiramu kubanga Salamu alaikum nyavu. Jebaleko nyavu. Bane nkwagalako wano. Yenze Hope Shifo wa surprise. Wanje. Banayi. Kale nyavu. Nange nsanyusa okusanga. Bannanga nti ngambye munda engeri yantumye gye yangambye kube ku bufaananyi na munda walinza oba wazikivu. Tutuule wano tunyumyemu. Munaterekakeeka. Bannange. Nsanyusa obalaba maama. Kale nyavu. Nafe okusanga. Nga mutambudde kiro. Obudde era bwo butandiikiriza okuziba okusinziira. Tubadde walako banatusonyiwa. Katudde wano tulabe bulungi. Mulaba ku TV mukama akulese. Amiina. Nono omulaba. Mulaba. Mbu yasinga olabika. Ne bwe tuula wano wansi. Surprise. Sobola nga mumugamba ko dabwe mufaananye ng'omutwaliwa. Surprise tebagyogera. Nammwe mulimba omuntu mumubbirako. Ye surprise tebagyogera munnange. Nsanyusa obbalaba. Bannange. Eradde nnyabo. Eradde maama. Sibeta nnyabo. Gyendi maama. Osiibye otya? Bulungi nnyabo. Mugyebale. Kale. Mutusinza ki?
Bannaye kakuba oba nammwe mukayina. Okuba etonya. Tugifuna. Munnange nali awo omuntu nankubira essimu. Ennyabo. Naŋŋamba Shifa. Njagala ku surprisinga muzira wange. Naŋŋamba nga bwe ndaba okyogera mu programu yo nti tukyalira abazira abakola ebirungi. Ennyabo. Naŋŋamba nze hero wange y'omukyala Hajjat Mwajjuma Naradda. Ennyabo. Bye bigere bino. Ne tutandika okuketta. Tukufunye tutya osangibwa wa ani gwe tuyitiddemu kale ebyo ne mmala okwetula nga obudde tebuzibye nga buzibye ndaba muzereeti ate mine tetutandise kwetegeka leero kitutwaliddeko ebbanga kitutte ebbanga naye ani abawadde surprise eno gwe simanyi bwani gwoyinza okusuubira siyina gwe nnyinza kusuubira siyina ono nankubira yeebuuza oba nnatuuse gwani gw'osuubira siyina ennyabo omuntu atubuulire yaani gwe njagala okumanya atubuulire atutumye yaani era abuliddawa gwe tolinayo omuntu omu gonyinzaga nti nedda gundi ono ne baba tugenze bamne bambalode tulinayo goyinza londako oba baŋŋanda oba famire gwe nandiroba mwami tewali siina gwe nsuubira tolina gwenzaga nti ono simuyina mpozi nga muwala wange naye ng'ebibyo ebirabo nga nabifunye eggulo muwala we yakuweereza ebyo ku birabo eggulo yampeereza ebirabo wammanyi n'ekimuli kyennengedde wali ku mmeeza yampeereza ebirabo era nabifunye kati yani ekimuli wali ku mmeeza kati siina gwe nsuubira bambi ng'afaayo wabadde awo ng'oli ku bibyo n'akuweereza nampeereza ekirabo naye Mungu nga yakugguliddewo buli kimu kituuka amiina kati biikino kati ejjo wabadde mu birabo ne leero kiikino kirabo njagala kumanya ani akimpadde mukyala Sifa ngenda mukubira kiikino kirabako n'amannya gange era kuliko mannya go ngalaba Mwajjuma Naradda nzaani oyo ani nsaba omunyamba bannange njagala akwata essimu ndi mukubira atubuulire ambuulire yaani gwe njagala okumanya agenda tugamba nimwegwako obugumu andiŋŋambye nti munnaye Naradda yambalako tujjawa surprise munno omubbirako n'amanya tero tulaba olabeko gwe tubbiddeko mbalaba bulijjo okwo ku gundi ku mutimbagano nga nkulaba otwala ebirabo ninga nange Sifa ndimulabako mu nseno nga Mukama gyali ate nga nsanyuse amiina katumukubire mukubire mumanyi njagala omutegeera nange omutima gunzikakkane kamukubire bireeta ebirabo byaffe byonna wano nange mbiraba muli eno tuli eno tuwangalira eno ku Busaabala naye nga baakola bulungi akaguudo baabakolera baatukolera baatuyamba oluguudo twali tufa twali tufa eno naye kati Mungu yatukwatirako kale katukube Mukama mulungi akutte njagala okumanya gyebaleko mukwano nawe gyebaleko kale bannange ndi wano ne mamiwo Hajjat Mwajjuma naye tayinza kuteeba surprise gyeva kuba gwe yandisuubidde ate ye alina ebirabo bye yamuweereza n'eggulo alinayo yamuweereza era tulabye ekimuli wali ku mmeeza nga tuyingira kikyalina fresh kati gwani Mama, nze Lamputa Skovia, Gwandera, nsinzidde US, California, nentuma omukyala Shifa ajjako neebaliza ebirungi bye wankolera munnange. nga neeyanziza yeebale kujjukira okitegeera akantu ako abantu bangi tubayamba tebajjukira Bw'aba ajjukira emyaka emabega omuwala gwe yajja ku kkubo nga aweereza emmere ng'alonda akukanya n'obucupa omusajja bw'amala okundeegaana n'aŋŋamba sikyali mukazi we nali sizaala n'aŋŋamba etasobola kubeera n'omukazi atakola ki atazaala
ngamba obulamu bwange naye buwedde bwe nagezaako okukwatagana n'abewaabwe naye ngamba mukwano tetukumanyi ffe twagala mwana oba tomulina tetukumanyi bwe naddayo ewaffe newaffe ne baŋŋamba okuze tetukwagalawo wano omuntu yenna bw'akulaza ewaabwe atandika obulamu era natambula neŋŋenda bwe natambula neŋŋenda netandika okukola egyo emirimu egy'enjawulo olumu nva mu bujupa eyo ye mukyala gye yansanga omukyala oyo yanzijanjaba nteera bw'omanyi abantu abakulu baba balina ebintu byabwe bye bamanyi asobola okugamba mwana wange kana akadagala kanywe kana akadagala kakole bwoti nga bw'ateekako n'edduwa. Nze nga bwe ndabye omukyalo oyo nze omanyi omuntu nyinza okubeera naye ne mubuulirira omanyi n'omuntu okukubulirako n'onyumyako n'omuntu n'omugamba ekizibu kyo omutima gukkakkana kati nga bw'agamba kyenkugambye nti nze ndi hajati ate mmanyi eddagala ng'omuntu olw'ensonga kati nga bw'omulaba yalina ebizibu oyo omwana muwala yalina kisiraani si kwewuguusa okitegeera yalina kisiraani kati namuwa eddagala ery'okunaaba okweggyako ebisiraani ebyo kyova olaba yalinnya n'agenda wa kuba kati aŋŋambye ali mu America ensonga ey'okufuma shifa nti mbadde na losing communication era nga njagala nziremu nsigale intact n'omukyalo oyo. waliwo nno oba omwami gwe yatuwadde yatuleese ono abadde tamanyi nandagirira owa wooli yakumanyi oba wavaayo navaayo dde katwe ensangibwa busaabala navaayo kati yakoma oba amanye katwe kati naye ekyobusaabala wadde akiwulira naye nga tamanyi wa ewatuufu naye mbadde nyina amawulire amalungi genjagala omuwa ennyabo maama omusajja namufuna n'abaana ndimu basatu. Amiina mukama yeebale. Gwe baali bagobye mbu kisiraani tazaala. Nze nkuwa eddagala n'onaaba n'oteyambula byonna ne bitaggwawo ebyo ebisiraani. Nina eddagala nkuwa ekyogo. Nina eddagala ly'omukisa. Nkukolako n'oba walemu agenda bweru. Ne bw'oba oli bweru ng'oluddeyo. Nga baakuma obutuuze. Mazeeyo emyaka 10 siina butuuze. Nze nkuwa eddagala n'ofuna obutuuze wabweru. Nsindika busindisi mannyago nekkolera eddagala. Nenkusabira nako. Tali myezi kyova olaba nkugaye simujjukira abantu bangi benkolako. Ndi Saudi nze nfuna boosi omubi. Nze atanywera mu bufumbo. Buli gwe njagalako yagenda. Nkuwa ekyogo n'onaaba obufumbo ne butereera. Kuba naawe otuuka n'olaba n'ogamba nti wadde sigenze kunkebera maye waliyo abasawo abakebera mu byobuwangwa naye nze sikebera nsobola okukusabirako okulombera edduwa omuntu n'otuuka ogamba nti sifa nafumba ewa John nenzaalayo abaana nengenda ewa Paatu gambira ku jjaati okiraba jjaati gamba jjaati igwe wono wamma omuntu n'ogenda okiraba njogera byenjogerako wamma n'ofumba wano eno n'ozaayo abaana babiri bo gwe bagoba bw'oluvaawo omusajja n'awasa oyo n'afumba gwe tala nti oba oliko ekisiraani ekigaana okutuula awamu ate weewunye abantu bajja nakusaba eddagala ly'omukisa siyinza kuwa ddagala lya mukisa nga sijjeewo kyatwala mukisa kwe kujjanjaba oyo kyayogerako nze nzijjanjabira ddala omuntu kadama kati tulina ebizibu ensangi zino nga bola Uganda abantu bali ebweru abantu b'ebweru basindika ssente zaabwe naziweereza muganda we nazimpereza ano nga neesiga sente oli n'atakola yamugangulira poloti nazirya eddagala ndiyina eribanja gwe sifa tolina gwobanja mbanja nkukolera eddagala tebankuza ku mulimu nanfera sente zange gwe mpa buwumanya nze nja kukolera eddagala gye nakutuma obanje eryo eddagala ndiyina maama tulina abakyalo oli n'afumba emyaka 10 ngenda wandika lisiti yaabwe nange wandika amanya nange njagala siya kuzanya n'akwagala nange kyenyina okusooka okuyamba obufumbo njagala obunyweze naye kyenyina okusooka okuyamba kuwa ddagala lyakyogo obe n'omukisa buli oba n'omukisa kimu kikola ki
omuntu nga talina mukisa ogenda n'omusajja ssente ne zimugwako ng'abiraba kuki ng'abiraba naye mami oba tosemuntu jajja semanda wati ono gwolaba nno bamuwa n'obutiiti naye kati ayagala anywerere obutiiti nabo bulungi omuntu we yabumuwa nedda terwali obutiiti okyusa olina fashioni naye munnaye guno omulembe gunsobodde okibaye mukyala safa abantu tebatambulanga na butiiti naye olaba omukazi omukulu buyite mugwe ekyo wali okirabye nga nammwe wamma mwabanga nabo tebanga nabo ku makya okeyambula n'okaleka ku nkondo y'ekitanda okambalira bala okambala kiro ku makya naye ab'ennaku zino okiraba ab'ennaku zino omwana n'akayisa wabweru n'olaba omwana omuwala nedda nnyabo buli woyambala gomesa omusajja kyasuubira munda amanya nti kyanaalaba ki naye agenda okulaba ogundi kyeyandikwegombye okukulabako kiwa kimulaze dda okitegeera ekintu ekyo mukyala sifa abantu nedda si be babusooka naye ne jjajja semanda yakitugamba nedda nyaba buyina omukolo kati tebunyiriza kiwatu okitegeera buli omu osooka obutwale wabweru olina kunyiririra balo kakati abakyala sifa tulina abakyala bamyaka 4 nga babutambuliza bweru n'abakyala balina ebizibu bingi mukyala sifa ekyogero kino omuntu ekyogero kirungi mukyala sifa omuntu yanaaba ekyogero ne ku mulimu bamukulizaawo sikulimba omuntu nga teyasoma tulina abantu betulanga tebasoma ng'emirimu bagiyina lwa mukisa oli alangira mune namugamba bakunaaza kalitunsi era kalitunsi nga lukimu kituuka butuusi omusajja n'akuteeka mu maka n'omusanga ne ssente zonna ne ziggwawo ebyo eddagala ndiina kuweekyoga nga ziggwawo olw'ekisiraani kye wajja nakyo omuwala nga yalungiwa bw'ati sifa nga nze omubi sibulankwana nze omubi nyina omusajja yangulira emmotoka abawala buno obulungi bwetutera okulaba eno mukuguula tetulaba mbaga zaabwo bwebale kyekisiraani ekyoabasinga betulaba nakyo nkikola nze aja ti nkikola lwaki toyagala bajja nze njagala omuntu wange nga muli muntu kibaawo oli musiraamu nedda sirimu eddagala ndiina nkuwa eddagala n'omwesibirako emusifa tulina abakyala lwaki oba ologa mungu yatukukkiriza okuba ki omwami kasikaaba ng'atusobola abana si kibi abana nsawoyo okitegeera anti nze era owange musiraamu naye njagala nga ndiyonzekka gwe jangu nja kuwa eddagala gye ndi ebusaabala gwanjagala kumpi nnyo gwanjagala kasika otuuka e Kampala mu paaka nkadde olinnya emmotoka ezijja gangu 2 n'ogamba kondakita nteeka ku Joy Standard eggangu bw'otuuka awo ng'onkubira simu yange eri 075 772 993 eri ku WhatsApp kweri kati bagenda tutandika okweyogeza era shifa akoera kalango mikwano njagala ogibasomerere ddala nze mbabbize obadde mubadde munnyombesa siddamu message zammwe kati ate mutandika okuŋŋamba nti ate shifa tetwafuna nnamba y'oli omukyala gwe wakyalira gisomera abantu abayambe n'abeetaaga kansoli waliwo n'ebigambo njaga tukoye obutiiti okutambulira nabukowa dda n'obbabuulirira nze nakowa n'omwana omuwala okuwa n'ebintu buno munkwawa anyiiza ate n'ayambala musalankwawa n'ofa ekitegeera toddamu kutambula nako nnyabo kalina kusigala waka tolina g'okatambuliza basomere enamba enamba y'essimu eri 075 bufumbo bwambula sifumba jangu ewange mukyala muzungu jangu kusabireko ofune abasajja abazungu alina omusajja omuzungu nkozi oli mu America wa California. kakati nange nnono ontwale
owulidde bwewalera kunyonyi mwana wange olera abantu n'oleka eyo n'omuyamba n'ojoba ojjanjabye oba okansolinze ffe tubuulirira abantu enkya n'eggulo ajje abakyala ndi eno ngaba bannange oluzaalo mpa abakyala eddagala nze era okulema okuwa obuzaalo nva mu busawo kubeera mwenkaddiridde paka kuba n'oyo ampaddeko obujulizi gwe simanyi naye olw'omukolera anzijukidde baana 3 abalina tugaba n'eddagala nja kuzaala baana 2 ogenda bindagako maama olabye bannange oli obanja ssente zo tebakusasula ekisira ne kikutambulirako bakuloga amalogo eddagala weeriri tukuwa eddagala n'olinaaba ne tukusabira amalogo ne gagenda omuntu ogenda okumanya nti yakuloga aba yakwetooloola dda kirabo kino tukisale tugende ku kirabo ekiggalawo kirabo kyati ogenda kakasa neyanzege mukama mungero takyasabirwa katugenda kikaka ekyogo kye namuwa kyanoga takyasabirwa ajje mwongere ekirala namuwala ajje mwongere yabikoze bambi gyensomye ndi ku whatsapp kwendi esimu eri 075 772 993 aha ndi ku whatsapp 70 075 772 993 ogifunye Ndifuna mkwano nayanza mama. Kale nyabo webale kusiima na kuzijukira. Nazijukidde. Uyo. Kanererire kake. Era kuliko thank you. Nkalaba. Ajati. Mwajuma naradda. Kankwateko nange bannaye munsonyiwe. Era yiyo kwata. Zali nzijukidde. Bannaye mwana gwe Mungu akwongere omukisa jengu kuongere. Kino mama bampadde. Wale baba. Just funayo akambe n'ekibiyitwa ntusale cake tu celebrating tugende tumuwe kirabo ekiggalawo muwe lumu obubaka bwe tukujjeko ffe tugende mu zi celebration iri naye na bino byange nanti amaddu ganze toba temuli kiringa ekikalu tugenda bikuwa agambye batemuli jasi yanguwa tusumulule ekirabo ekirala bajja kati wuyo omwana yafuna muzungu kumuwa kyogo eddogo eryo lyonna nkusabira nzajjati yali wano ng'abonaabona naye obutajjukira kibi kansooke nkussa ebbali wano ffe tusale keeke munaye ebweru kati eya time abatagenda yeyo whatsapp kasitobaako ne data anti sirinyanga ku nnyonyi kasitobaako ne data ejage ajajinninyisa okusinziira jasi onaasobola mukama mulungi bomanyi omuntu okuwa erinnya maama tugire caps kaliwa akambe jasa ate munaye kekoza yiyo oyagala akaleke tugire tunagikola tugireke nedogena sala bade ngamba oli ayina byerabidde ate kati aŋambwaddeyo obudde nga buli awo munasula tetuli wafunda nnyo sala keke 3 2 awo olabye okweyisa obulungi nnyo n'abalala bajjenja bayamba mu bizibu byabwe tinkole bwentinako tugende ku kirabo kati tugendebaako mwana wange nyambaako bityo otyo bwe bati mwalieko wano abala jabba saavinga tugende ku nina amaddu zendeka muna weriire ku keeke nange kandyeko jasi naawe erya ku keeke ogiwulidde ngiwulira ewooma kantu kawooma ajala
Jantwale keeki. Mujje mutwale kambasalire bagende bagirenga besavinga balireko ffe tuba tebalina bugumiikiriza tugenda mu paati tuffe. Tubawe bagirenga beeriirako. Si nnyingi nnyo. Si bangi. Badde mmanyi bali eyo bayitirivu. Guno omulembe bakyatuwa abaana. Abazzukulu nanti naawe bw'omuzaala omwana oba omwetaaga. Anti. Tomugaba. Tebakyatuwa va mu byedda mu kyalo. Sikumbalakalla. Tebakyalatuwa maama. Tulina akalabo wano. Bw'omu. Ogenza ate nkyakuwa ebirabo. Ekyampa ebirabo nedda. Kiri omwo ekirabo. Kati nvuga kanamba. Kino kiki? Kati nvuga kanamba. Dudu akayimba nanterabidde. Nzirusi. Eno motoka. Motoka. Omwana era yagimpadde. Omwana yagikuwadde. Tonzirisa sifa. Kyenakugambye nti mpadde emmotoka. Ojja kitegeera lwaki aluddeyo. Eriwo emmotoka gye sira. Tugende kubanga sijja kusanyuka kyesirabye oba ozannyisa. N'engatto zinnemye okwambala. Jeeri. Sikyajambadde naasanga. Sifa. Wanje. Kati nvuga kanamba. Gwe bakuwa emmotoka n'ojjukira engatto sisobola. Mala kugiraba. Mujje munsanyukireko bannange baana bange. Nze kubanga kino sikyamwangu we munsanyukireko. Seene yange enkadde. Eno nkadde tugende wali kumpya. Eno nze gye nzigiddemu kati tugende wa. Emmotoka yo. Eri mpya eno nkadde giveeko. Mujidde musinze kya mmotoka yange okikwate biki. Nalwadda. Nalwaddamu ajja. Hari ya Kawundo. Mukama wange mulungi bannaye barakalaawo fitu. Babale kumpa maama. Tufazigulirawo kona. Ekisumuluzo. Temanyi we bagulawo. Wow. Bannange munsanyukireko temufuna bujja. Ogambye tatubafida. Bannaye gasanyuse. Akasirabayo. Eno ya kipeesa si byakunyola ojja kumala jinjigirizo gyabagamba omuga wano motoka bitambula atagenda ttambula leka kidinnyako nnyo edda mukwano sife emmotoka zembadde nvuga bulijjo ziri bweziti nange naganye kuyoka nenjifunira emmotoka y'abaana bannange muneebalize kakati oneebalize oganye vuga ntudde egenda kunsuula nno omenye emmotoka eringa eriyo niyo gyetooloole bannange mwebale yeebale abantu mu nsi bakyaliyo Mwajuma naye buli lwokolera abantu ebirungi ojjukira byebino wallahi byebino nange okolera abantu ebirungi n'obawa ekyobugira kantuule wanazifa vaayo nze ntuuleyo naye vaayo muvuge njogedde ku kyogwo nange njitya bityo givuga Banaize naye wazadde vuga emmotoka eno kalungi very nice ze zino break naye maama ono muwanvu eyagivuze nze ndi mumpi nsembereza ddala wali mulwadde wa mutima sikyabisobola wano emito banaye ate eno kati daba emitto gyasi nkozi ofa nange walayira entambuza y'emitto wano eno woonyiga sibya yonna ebipya binyuma kale muveeyo baba kogisobola nvuga tufudde kitaddemu gonde reverse ndaba ntaddemu drive yes
bale nagitidde nno dojjivuge webale mukwano webale kuba mwesimbu amina kutuusa birabo nkale mukwano wow ndabipya binyuma biwulidde kasambuzeemu mmotoka yo wange kanyongere okwijanjaba abalwadde n'obbawa ekyogo bajjeko ebisiraani amalogo amina banyongere ebirabo amina kirungi okukola ekintu kirungi okukola ekintu ng'okyekakasa ekinsesezza jasa abadde amanyimbo engeri bwe mba nayiga alufaadi kati eno hari yayomba sigimanyi ateri mmotoka gyoba otamanyi naawe beotomatiki sibulire wano abatulaba so nze mbimanyi mu nsi nti nze nabagamba sina we situuka nkolera buli omu gye bansongera nti kifa nze kwata oyo waliyo omuzira wange gyendaga sijajinga bantu nti ate simanyi ono bikyomanyi abantu engeri buli omu gyafuna omuntu buli omu nze gye bantuma gwe yonna gyontuma gyendaga gwe gwotunuulira vaedden n'ogamba kati leero lukedde nga bantumye olina nga mami wange nambuulira nanyinyonnyola naye abadde teyakwerabira ng'alaba kyogwana takimanyi wabeera maama wamukkiririzaamu mu bbanga ettono n'omukolera ekisukka ku kyewandikoze mu butuufu agambye bitandise tolowooza mbu kiwedde agambye takimanyiyo kulinnya ku nnyonyi mwana wange gyabantwala naye siko ne bayinza kutuma wange nesikuwa akadagala kano katwale bw'onootuuka ewaka kano kakola katya kano sike kabako buli obuntu obwa red bwe tulya kayukiyuki gwe bw'otuuka ewaka nkubire esimu ove wano wajja ati nga tofunye eddagala bwe ntuukayo mukubire nkubire nkugambe bwe mba nkakola oba okakozesa kiwedde gw'onaakola ku bali bweru nga gwe wange oli wano kano gwe sirika agambye tugenda mukubira atubulire bwe kakola ova ajja ati nga tofunye kyogo kya mukisa sifa bwe tuva wano era ngenda kuwa ku kyogo ky'omukisa lwakuba obudde ndaba bugenzi naye toyinza kusubwa mukisa kuba mbikolako ebisiraani ebyo nkwambulula ekisiraani ababbi olina gw'obanja ayogedde ababbi mbikola bannange banjooga bajooga nze bandoga bansiraanya loota ebirooto ebyo ne bw'oba oli bweru mmaze ebweru mwaka mulamba nze gwe bagoba ku mulimu ekyogo nkiyina n'eddagala ndiyina enambaesigenawadde whatsapp kwende eri ku whatsapp whatsapp 07 ojje twogere thank you Scovia bye bye mami wewuuno tumusiibudde katweyongereyo mami ojja balagayo baparking emmotokayo kale ngenda balaga wangi sweet how are you beautiful thank you just let us sound just omulabye okay bana lero tuzeno noli smart I like your dress wow I like your nose hey asakuvyo bwetyo bwe batyo bana ninzo nyumira mweyo Banende, thank you. I'm going to be smart. Mukikwacho jiwanza tojiona ina. Yamona ina abamwagala jajja semanda yamuwa obutiti bungi takajjamu thanks okulaba kale sweet bannange oh thank you kale dia kale obadde oli mu kulaba weewunyisa omwagalwawo oba surprise your loved one ninaabagerekawo mukwano hope shifa nakawombe tusisinkane nate